n'abaliko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutafaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Tukyali ne Adela agezaako okulaba nga tutemaatema tusomesa ebintu bino byali mu kwogera si byonna nti bibyo naye tukakasa bukakasa nti oyinamu ekikyo totawana kutwala byonna woba osobola bitwale kuba birungi naye ekigambo kye tuleeta Adela kyaleeta kiina omuntu oyo gwe kitagetinze ayinza okuba ggwe ayinza okuba munno omulala oyo akuddiridde oba nze so kyobola tukoona wano nawali Adela tusobola mufuna buli lunaku lwa nsonga waliwo obstacles ezimu tezimusobozesa so tumufunye tugezaako mu okwekizositinga ku topic ez'enjawulo ne tukoona wano nawali tubadde ku bakyala nga nnyonnyola era abakyala alina byannyonnyodde engeri gye tulina okweyisa engeri gye tulina okuba nga tukwatamu ensonga okuggyako ng'olina kyala okwongerawo ku bakyala ne bajja tugende ku kirala Adela. Enviiri by the way nzijjukidde. Wambuziza ekibuuzo nga lwaki mbeera nyambala enkofiira oba nensibako ku mutwe? Lwaki weesiba olinga mutabuliiki? Enkofiira lwakuba ebeera ebiseera ebisinga ng'enyanguyira n'engisuulako naye nga si kyekyo kye nandibadde nsaako abula mbeera ngezaako okubikka ku mutwe gwange. Si kyateeka nti olina okubeera ng'obikka ku mutwe
okusinziira nga bwe twagambe nti gwe olina okukola kyonna kyonna ky'owuliramu emirembe kubanga buli omu Mukama akusisinkana wekka. Nze kyebanganye oba oli awo gwe tebagenda kikugaana ate toyinza kubeera ku kyange nnyo naye nze nzikiriza nga bw'obeera lwaki mbikka nnyo ku mutwe bw'oba anti okusaba buli omu obeera osaba buli kiseera era tewaliwo we should pray without ceasing. Buli kiseera obeera olina okusaba obeera osaba naye oba toyogedde nga muli obeera osaba. Kati ekibeera kimbisa ku mutwe nze nagenda okulaba nga buli kiseera obeera osaba ate si kirungi kusaba nga tobisse ku mutwe. So kitegeeza waliwo Katonda byagaana gwe ng'omuntu. Mukama asobola okugaana ekintu nga nze asobola okungaana ekintu nenkimanya bulungi era nenkakasa nti sirina kukola kino Mukama takyagala ng'ate ekintu ekyo kyekimu kyangaanyi omulala ng'akikola ng'ate naye ffenna tutambula bulungi kubanga lunene olugendo luli pasono si gwe nange si gwe naani. Luli between you ne Katonda awo. Kyova ebiseera ebisinga gwe tolina kutambulira ku muntu simanya ali bw'ati nange kemukope oba kembere nga ye abeera ajja kusuuza ebimu. Kati waliwo ebintu ebimu woba onnyonnyola statement z'okola oba by'onnyonnyola onansonyiwa okuzzaayo ku bintu ebimu wenzijukira nti oba oli awo waliwo kyenjagala atutereeze oba kyensuubira nti kyetaaga okunnyonnyolwa. Obwedda wayogedde ku makomera nga Sami ndi wano naye nga mu nsi y'omwoyo ndi muki ndi mu kkomera naye nga wano ndi oke era nga Sami ndi mulokole naye ng'ogamba nnyina oba oli awo byenkola ki byenkola. Sami nnyinza okuba nnyina byenkola nga oba oli awo simanyi kikatonda mbumba nnyonoona ebikolwa ebyo olina by'oyinza otumenyeramenyerayo kwedda obyogerako naye ng'obyogeramu collective language so tumenyeramenyerayo ti nga kino kuba yayinza okugamba ebikolwa ddala byayogerako nga biki. Ekyenjawulo ekiriwo lwakuba nti tuli wano tuli kwogera naye twogera n'abantu abangi. Waliwo abantu abamu nga tebanaba kulokoka era nga tebanaba kutambulako ku lugendo luno naye nga waliwo n'abantu abamu nga already bali mu lugendo batambula ebisinga babimanyi. Abantu abo nno banjawulo. Waliwo omuntu omu ng'asobola okukola ebintu ebimu ebisinga naye nga ye tamanyi nti bibi nga yalowooza nti ebibi ebinene ebisookerwako ebinene ebimanyiddwa naye ng'ate ebibi bibeera bingi. Kati oyo omuntu abeera asobola obitambuliramu nga tamanyi nti si birungi naye ng'ebibi bingi tewaliyo kibi nti kino kirimu koko at least ng'ate kiri kyo kinene. Ekyenjawulo ekiriwo kwe kuba nti gweobeera obikola nga tobimanyi naye nze okubivaamu kokka nga buli wokoma okusembera eri Mukama nga teweerese wekka nolowooza nti osobola agenda asobola okulaga ebibi kuba teri agenda kugamba nti kino kireke oba kino gwe mwennyini ogenda asobola omanya nti kino sina kikola. Ekyo kyo buli omu akiyina ogenda asobola omanya nti kino nga we nkugambye nti waliwo ebyenyinza okukola ng'ate oli tabikola. Ekyo kyekitegeeza nti otambula weka omwoyo ali munda mu ggwe olokoka ofuna oyo akuyambako agenda asobola okukolaga n'obusonga obutinitini ennyo obusemberayo ddala bwe wali tolowoozangako nti oba oli awo bibi naye ng'ekyo kijja ng'omaze kwewaayo n'oweewaayo wenna ebyensi n'obireka ate okusingira ddala abooluganda essimu nnungi era ffenna tuzeetaaga naye zitutte nnyo ekifo kya Mukama
ne zituzaayo eri mu nsi n'abaali baalokoka ne baddayo lwa ssimu. Naye wova ku by'ensi biviireko ddala n'essimu oleme ejjeewa nnyo kubanga si nnungi nnyo yakwesiga. Yeah. Okay. So yessimu tugyegendereze kuba bingi ebiyitira ku masimu of course omu nga si bya Bwakatonda. Okay, kati njala kubuuza ku kintu kya Holy Ghost stroke Holy Spirit. Nakiraba era nakiwulirako nga lwa abasumba abeetwala oba ku nsonga eno omu nga agamba butasoma n'obutamanya luzungu bwe butawaanya abantu. Daga ghost kyekimu ne spirit. What would you say about that? Waliwo nange abantu awamu gye nayise era nga waliwo n'amacaca agamu nga lisobola n'okubeera erinnya nga baalitumaako Holy Ghost Church ng'ozisangayo eyo era nga ne bwe tebazituumye bo bakkiriza nti waliyo Holy Ghost naye tewaliyo ghost eri holy. Kyogamba okugyako ghost ne bateekako spirit kyekibeera nga kibazitowalira nnyo. Kati kinsooke njogereko kino, omuntu obeera body, soul and spirit. Kati spirit ne ghost ebintu ebyo byawukana nnyo. Tosobola kweyita ghost ng'ate okyaliwo. Ghost ebeera nga sipeeru bagikuba abantu nga ne bwe baba bakiwulidde tebakisaako omwoyo. Naye nze nalabako ghost gye bayita Holy Ghost. Nakirabako zaali nnyingi. Kyali kifo bunene bwonna bubeera bukolyo bwa sitaani nga ye alina kyakoozaamu n'assaako ekikye ekikuyamba ekyandikuyambye akijjako ye n'assaako ekikye nga bumanyi ye mukujukuju. Nze lumu lwe nasooka okulaba ku Holy Ghost era neewunya nnyo lwakuba nali sinaba kukigenda nnyo ebuziba. Kyali kifo kimu nakisanga era ddala kibeera kitukula ng'abaliyo bonna bambala byeru naye nga mizimu, si spirit, si Holy Spirit. Holy Ghost ne Holy Spirit byawukana. Kinene ekifo kyali mu mwoyo naye nga kyo kyawulibwa ku byonna byonna ebifo ng'aba ebitonde byayo byonna byonna nga bibeera, sagala nnyo okukozesa ekigambo holy naye nga bakozesa nnyo kala white nga ne we ziba ngoye zibeera white nnyo 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 nga n'emibiri gyabwe abamu, bwe njogera nti abamu oyinza okugamba abantu naye bali tebaali bantu kubanga mwalimu kapa yeyanyaniriza ku mulyango ku reception entrance nga wootuukawo buli kiri eri. Kyenyinza okugamba ensi eya sitaani oba ey'emyoyo nnungi era bw'otuukayo muli obeera toyagala oveeyo ebiseera ebisinga. Kakyova olaba n'abamu bagendayo ne babifuula ng'ebyakatonda naye nga si bwe bibeera kuba bw'otuuka mu ekyo ekifo okuggyako ng'omwoyo wa Mukama yakuyambyeko n'otegeera nti kineno si kya Bwakatonda, obeera ogenda kuvaayo ng'omanyi nti olabye Holy Spirit naye nga si bwe kibeera. Baali beeru nnyo nga n'ebyambalo byabwe bitukula nga tosobola sangawo wadde akaddugala. Bwe nabalaba nali nzikiriziddwa okuyingira kubanga wali nga tosobola kumala gayingirayo ng'era basooka kukebera wenna balina ne sanitizer ng'era bacekinga nga beegendereza nnyo omuntu agenda okuyingirayo
abeera commission nga tomala gayingirayo kubeera nali waliwo gwe nayina nga ye teyakkiriziddwa nze nzekka eyagendayo. Bwe mba nkubulirawo ebityo oyinza okugamba oba baali bagenda kumpa kamere ndyeko, tewaali mirembe. Bwe nayingira ebitonde byayo obeera otunula naye nga bitunula ng'abantu, kuba bwe nkugamba nti yali kapa weebuuza nga ekukebera ng'ogenda kuyitawo. Mulimu ekikulu ekikubeeramu kale nga gw'osobola okumanya nti kituufu obeera obalabanga ng'abantu si bantu. Okay, kyekitonde ekyanyaniriza yali kapa naye nga eyimiridde mu kifaananyi ng'eky'omuntu kubanga basobola n'okwambala engoye. Kati bwe baamala okunkebera ne banyingizaayo eyo munda, wali weewuunyisa nga wasasamaza nga watukula nnyo. Bwe nayingirayo nasangayo emizimu. Nze we nagitunuulira namanyirawo bajjukira wali teri kwekweka. Ebiseera ebisinga ekyo kiyinza obbaawo nga oluusi Mukama abadde alina kyayagala okulaga oba okusomesa. Kati bwe nayingirayo nze namanyirawo nti si eno zino mizimu ghosts baali bangi, nga ne woba olabye olugoye munda nga enzikiza nga yeyambadde ebyo ebyeru naye nga bo beefuula mu kifaananyi kya Mukama Katonda naye nga ate si bwe kiri. Njagala okubulira we nayingira eyo tebyali birungi. Bancunyaacunya nzenna naye nga bangamba kimu okwegaana Yesu nga ye yali missoni yaabwe era nga bo omuntu yenna gwe babaleetera abeera just nga bamututteyo okumucunya asobole okwegaana Yesu. Kati mazima wabeera nga Holy Ghost mulungi, lwaki ayagala weegaane Yesu Kristo? Teriyo Holy Ghost. Buli w'okiwulira manya giba mizimu era bonna babeera bakolera Sitaani. Tewabaawo okukolera Katonda awo. Basobola okwefuula kubanga mu ekyo kyekimu waliwo abantu abamu nga osobola okufuna ekirooto, si kirooto kyonna kyonna nga bw'okirabye naye nga alinga Yesu, naye nga Yesu asobola okugira asobola okugira mu kifaananyi kinene kyono omusajja yazanya passion firimu. Namulaba juzi bannanga agamba mulekerawo omusaba ye si ye Yesu yazanya buzanyi firimu. Yagamba abakakyala batwalayo n'abaana musimanyi abaseeko emikono mu bibiki. Nalaba yerwanako awo timulekerawo n'omutimba mu makyaki ye si ye Yesu yazanya buzanyi script. Si ye Yesu era Sitaani amukozesa nnyo. Jjukira ye Sitaani awamba buwambi ekyaliwo kyennyini origin yayagala nnyo n'akifuula era n'akikozesa nga bw'ayagala emirimu gye. Kati oyo musajja alabikira nnyo abantu era abasinga baba balowooza basisinkanye Yesu. Naggaana alabye Yesu muzungu nga yenna alina ebirevu birungi. Abula ekikuyambako kyokka kwe kuba nti bw'obeera already ng'olina enkolagana ne Mukama ogenda sobola omumanya nti ono si ye Yesu naye era si bonna nti bakitegeera. Abaziba amaaso yabawambawamba dda era omwo mwennyini mwekijjira kyenayogeddeko nti baddu ba Sitaani. Kakyova olaba ebisinga babibabbako bubbi. Bwe kyewanditegedde kyolina okumanya nga Sitaani yakiwanyisa akikubbako nga ne oba omulabye tosobola mmanya nti si ye Yesu. Kati abo abayita Holy Spirit Ghost bye bimu bye balaba bo ne balowooza nti Mukama so nga si wekiri. So tosobola kugamba linnya lya oge tuli mu busatu kinaki
Father, the Son and the Holy Spirit. Linnya ly'omwana ne ly'omwoyo mutukuvu. Tosobola kugamba ne linnya lya taata mwana tosobola n'omuzimu. Kisoboka. Si kyo taata. Tosobola kugamba ly'omwana n'omuzimu omutuukirivu. Tekisoboka. Okay, kati ate abamuyita maama. Era muneno mwenyini mumwagira kinene kye bagamba nti maama. Nti lw'okuba afaayo nnyo. Bw'abanga bwe batugamba. Bw'abanga taata omwana n'omwoyo omutukuvu. Siraba lwaki tuba tumuyita maama ng'ate tewaliwo we bakyogerako nti oba ono ye maama. Mukama ye Mukama asobola okukikuleetera mu ngeri zonna zonna, so si ggwe kwetonderawo ekikyo olw'okuba nti olabye afaayo n'omuyita omukyala. Mukama si mukyala, era kinene ekintu nzikiriza nti ogereko nnyo. Waliwo omusambwa ogumu gwe nalaba, simanyi oba naaguyita omusambwa naye kenkusigire ku kifaananyi. Kino kyali kitonde nga kikyala, kyali kitudde ku mazzi amangi agali nga ensi yonna. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya, wabula obulamu bunyuma bulamu. Ago ge mazima. Wuliriza, nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu. Gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo. Byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde, teririna bulabe yadde. Bassebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs, ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko. Enzige ebuuka na nzige. Olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko. Oyagala kukuzimbira website oba application, olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo, bano babinoonya ne babikomyawo, oba kyewandiise data recovery. Tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya, tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development, naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Kyali kyewuunyisa nga no obutonde bwakyo kiringa amazzi nga we gabeera gakola, naye kale nga shepu osobola ogiraba olabanga ekikyala wadde ekyetonyetonye nnyo n'enviiri ne make-up biki byonna, naye ng'era tosobola kwawula oba ono omukyala oba ono omusajja, nga kyewuunyisa. Kati bwe nakirabira
kyali kivaamu enseko ez'amaanyi naye ng'ekyali kimusesa kyeki yayogera ekigambo ekimu nga sinaba kutuuka ku kino ekigambo kye yayogera. Yali asanyuse nnyo ng'agamba araba abakristaayo bali mu kugwa ate nga okugwa kwaffe ly'essanyu lye akisanyukira nnyo. Kyova olaba bafuba nnyo. Jjukira sitaani si mukyala era si musajja. Kati ekyo ekitonde kye nalaba nze bwe nakitunuulira namanya ng'era sitaani y'omu. Kati ye asanyuka nnyo nga bano abamaze okufuna amazima ne bagategeera okugwa ne bagavaamu. Kati abeera asanyuse nnyo avaamu enseko ezimuvaamu nga yegwe yagenzeeyo omuliraanyi ziina foosi, enseko zivaamu foosi ng'ebeera ekucunya. Kati ng'asanyuka mbuno bali mu kugwa. Kyova olaba njogera nnyo ne nkugamba nti oleme kugwira wano kubanga abasinga bali mu kugwa kyokka ate nga mwe twandibadde tusitukira. Yali mu kusanyuka alina kye yayogera ng'amaze okundaba n'agamba mbu Katonda mukyala kubanga ali mu kwewaana. Kati araba nga ye Katonda, araba ng'awangudde kuba buli lw'ogwa sitaani araba nga mukama wo talina maanyi era yakuwangudde sitaani kubanga era awangula yabeera mufuzi. Kati kyova olaba yagamba mbu mukama mukyala. Bwe nakiwulira sijagamba nti gaali maanyi gange naye nawulira obuvumu nenkisazaamu nenjogera wadde nali munafu nnyo nga ndinga awansi awasimbirayo ddala. Kati nga nange nfuuse ntandise okukola ye byayagala naye nagamba nenyimusa okukkiriza munda yange neŋŋamba mukama Katonda si mukyala, teriiyo Katonda omukyala. Era buli w'owulira agamba nti Katonda omukyala babanga aba Katonda bamukoze upside down nga ekitiibwa kye babeera bakimugjeeko bakiddiza eri sitaani. Teriiyo mukama mukyala, omwoyo wa mukama si mukyala. Anti bagamba muyita mama kubambu tasobola kukulekerera bwe engeri gyakufaako eringa ya maama manye abakyala nange. Mukama ye byonna asobola okukola kyonna naye si kusooka kwefuula mukyala alyoke abeere akuwe comfort. No. Okay. Katogeze n'ogamba nti sitaani naye si mukyala si musajja ye yaani? Kiyinza olikanga ekyobusiru ekibuuzo naye kankibuuza sitaani yaani? Jjukira gino myoyo kubanga mukama naye mwoyo. Omuntu yenna ne waabeera nze ng'oli mu mwoyo era obeera tosobola tegeera nnyo ekikula kyo, obeera tokifaako, obeera tofa ku kikula kyo, obeera owulira ng'oli mwoyo. Kati teriiyo kitonde nti oba kisajja oba kikyala. Gwe abeera akimanyi naye omwoyo mulala nnyo, wawukana nnyo n'ejjenda. Simanya mukazi, muwala, musajja. Era ne sitaani si musajja, sitaani si mukyala, abula mwoyo. Era ye asobola okukuggira mu shepu yonna gy'ayagadde. Era ne mukama saagala nnyo olowooze nti oba ndi kubagatta, naye ne mukama akulabikira mu kusinziira ettaala ly'oliko mu mwoyo. Kuba ayinza okukuggira ayagala nnyo n'obeera nga otegeera. Kati kyova olaba agenda kusobola okukuggira mu ngeri zonna. Banene abagamba nti omwoyo wa mukama mukyala, ndabika be bano abalaba mu mwoyo ne balaba ng'omukyala oluusi wano yamuleetedde obubaka oba message n'agimuwanga mukyala, ne balowooza mbu mwoyo wa mukama, mwoyo mutukuvu naye tabeera mukyala, abula mukama abeera agezaako gwe osobole otegeera, akiyisiza mu ngeri yonna yonna gy'oba osobola okitegeeramu naye nga si mukyala.
Yeah. Okay, kati kambuze kino senga mukama ampa message naye nga sigitegeera abantu ogere ntya nga sigitegeera nga zijjukira bye nnalabye naye nga zisobola kugikola ki kutegeera nti Katonda yabadde aŋŋamba kino mba nnyina kukola ntya. Mukama ebiseera ebisinga asobola okwogera omulundi ogumu naye n'ebiri n'esatu asobola ogyogera paka gwe ng'otegedde. Ate n'ekintu ekirala ayinza obutabeera direct nti agenda kuleeta details zonna wansi. Asobola nga omanyi ye akulekerako okusalawo oba gwe okozesa obuyinza bwo kubanga omuntu oyina obuyinza bungi nnyo osobola okukola ekintu kyonna kyonna kyova olaba Mukama naye akulekerako ayinza okulaga ekintu nga gwe mwennyini olina otwala eddaala osobole okitegeera. Naye gwe okusinziira engeri gy'olaba ki ekisinza okutwala abantu mu kibi? Baagala nnyo sitaani okusinga bwe bandiyagadde ki ekisinza okwagaza abantu sitaani? Nti baagala nnyo ebyamangu obulimba kubanga jjukira ebeera sitaani akozesa nnyo ebintu binene ebigwawo kati era akimanyi nti abantu babyagala nnyo ate okusingira ssente okusingira ddala ssente olyose n'okyogerako sitaani akozesa nnyo ssente n'ebintu amanyi ebintu ebisobola okukwata abantu naye ye aba takuwa ssente mbu naakwagala nnyo abula abeera ayagala gwe okufiirwa omwoyo gwo. Akikozesa nnyo ye takiriiko oba akuwadde ssente meka kuba azirina ozikwata. Kuba wano nzijukiza omusajja omu naye yali musumba pasita waneeno mu Kampala yalina okumanya nga sitaani akimanyi nti ssente zikutwala era zikujja ku mulamwa. Ono yalina ekisawo kya ssente briefcase yagireeta ng'agikutte bw'ati ate nga yonna yonna ejjudde dollars n'azindeetera ng'ayagala nnyo nkwate ssente kuba singa nakkiriza nandibadde mpwedde kubanga nga tonaba zikwatako osooka n'omanya nti no kino kingenda okukola si kirungi kati kiba gy'oli okusalawo n'okkiriza ssente n'ofiirwa ekikula kyo ky'obwakatonda. Kati nze we naziraba neemanya nti si kirungi ssente yeviirako ebibi byonna. Nze namanya nga ssente tetulina kwagala nnyo ssente era nenzigaana. We nazigaana yafuba nnyo okunkaka ssente era we nagaana yanyiiga nnyo nampisa bubi. Waliwo n'abalala abakozi be kwolesebwa eno yali vision era bineno byonna abula kineno kyonna kyaviira wansi munda nga Mukama amaze okundaga bano bensoose okwogerako ne tulaba nga ab'amaanyi abali mu positions eza waggulu. Mwentwalira abayimbi abazanyi b'emizanyo comedians politicians bonna nga amaze obbalaba botya bwe beeyisa mu mwoyo era wa gye bajja amaanyi. Kati bwe namala obbalaba nenvaayo kuba jjukira wali kubeera kulwana kokka nga wooterwanako obeera ojja kutwalibwa naawe weesange nga obeegaaseeko. Kati nali ndi mu kkubo nga nvaayo nga nsisinkana obuzibu bw'amaanyi emisota emingi. Kati bwe natuuka eyo mu maaso gye nasinsinkanira oyo omusajja ya pasita era ne bwomwogerako abasinga abamanyi nti oyo nabbi wa bulimba era oba omutunuulira mu mwoyo oyo omusajja kyakiyeeri nga okubbiri. Kati ye mu mwoyo alinga wolaba pepa munda taliimu era gwe ne woba omutunuulira ng'ayambadde suuti biki munda taliimu. Oyo omusajja taliiwo. Kati yalina ssente nga azimpe olw'okuba eri gye navudde wonna wonna
bali beeyisanga abali obulungi naye ng'ate amaanyi ga sitaani ate si kuba nti be bali obulungi ennyo nga babonaabona nnyo bafuba nnyo ne we bandiyagadde okivaamu tebasobola kubanga already bo bamaze okuwaayo beetunda era obeera ng'eyo ng'oyagala nnyo ebintu ebyo ebitayamba comedies manya films ebisingira ddala bibeerawo okuwamba si kusanyusa bikuwamba mu mwoyo n'obeerawo nga toliiwo tolina kyoli ofa bikutta ofa mu mwoyo kati weyandeetera ssente n'enzigaana kuba alina we yasooka okunyingiza yali poto ng'ayagala nnyingireyo munda mu poto ng'olwo ali kunnimbisa ssente. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.